Bunkenke bwennyini amawulire si malungi yadde n'akamu. Taata ayokyezza maama n'omwana. Ate Ssemujjuganda atutegeezezza nti General Museveni gwe mulaba oyo muzibu nnyo, aleetera abantu abaasoma abategeera abalina obukugu okulabika ng'abasiru. IGG Betty Kamya ye alayidde okufaafaagana ne officials mu Uganda Land Commission bano bonnange abakoze obufere ne bakatagga. Katutandikire eri taata munnange akoze amawano n'ayokya maama n'omwana. Ennaku munnange ebuutikidde abantu mu kibuga Hoima, era nga okunoonyereza ku nsonga eno kugenda mu maaso oluvannyuma lw'okufa kwa maama n'omwana. Bano battiddwa mu mbeera gye wali badde oyita obutabanguko mu maka, domestic violence, oluvannyuma lwa taata okubeera nga munnange yakkidde ennyumba omwabadde omwana we ne mukyala we n'agikumako omuliro nga maama n'omwana bali munda. Kati ensonda munnange bwe zito zimaze okubeera nga zitutegeeza nti omukyala ono amannya ge nga ye Akonyera Lilian, ono munnange yafudde oluvannyuma lw'omuliro okumwokya ebyensusso, era munnange n'omwana we yafudde abadde amanyikiddwa nga Juniors. Bano munnange bafudde, omwana yasoose okufa, maama naye mu kuddusibwa mu ddwaliro awo naye n'afa. Kale embeera efaanaganako bw'eti bannayuganda bwe batyo basaanye okubeera nga bagyegendereza, era bangi bagivumiridde nti oba oli awo wandibaddewo ekikolebwa nti abantu abamu bandibadde bafuna obuyambi oba mu ngeri y'okuwabulibwa singa bafuna obutakkaanya, bafune ababatabaganya. Naye ekintu nga kino munnange kirabika bubi nnyo, naye nga kitalo nnyo taata okukkira maama n'omwana n'abookyera mu nnyumba. Simanyi oba abeera muloge oba kiki, oba liba bbuba, oba omwana ayinza okuba ateebereza okuba nti si wuwe, naye byonna ebyo tebikutuusa ate ku mbeera efaanaganako bw'etyo. Ssemujjuganda muganda wange ayambalidde General Museveni, agambye nti Museveni makes knowledgeable people do stupid things. Ibrahim Ssemujjuganda munnange ono mubaka owakira municipality mu parliament, Honorable Ibrahim Ssemujjuganda bw'ata tutegeezezza nti General Kaguta Museveni gwe mulaba oyo General Museveni gwe mulaba timumulabiraawo, naye asalawo kinene nnyo ku misango wano mu kkooti eza Uganda. Asalawo kinene tuze emisango gy'atengezamu gye gino, gundi yabbye enkoko yakoze bw'ati. Kakati tumumanyi bulungi nnyo Ssemujjuganda ateerya ntama, era bw'ati atutegeezezza nti General Museveni aleetera abantu abalina obukugu, abantu abali knowledgeable munnange okukola ebintu eby'ekisiru. Wano nno awadde ebyokulabirako, Ssemujjuganda awadde ekyokulabirako n'agamba nti Museveni mu kukola kino ekyokuleetera abantu abalina obukugu, abantu betusuubira okuba nti bamanyi baasoma okukola ebintu eby'ekisiru, talyerabira. Kiddu Makubuya ono nga eyali munnayuganda eyasooka okubeera nga asoma amateeka n'agakuguka, naye Museveni yamuleetera okubeera nga ataputa amateeka ekifuula nnenge nga akaana akanassale. Era Museveni gwe mulaba oyo yatambuza ensonga z'ekkooti wano mu Uganda. Museveni era kati mulaba ensonga bwe yazitapuseemu Chief Justice Owiny Dollo. Alabika ndowooza Amuriat yatugambye yalina ekintu kyeyogedde, naye nze nyinza okkikkiririzaamu nti Dollo ono bayinza okuba nga bamugambye nti kakati gwe kola ki, gwe kikube nga bw'okiraba ffeeno, gwe weggyeko omusango kubanga essiga eddwamu zirina osigaza ekitiibwa kyalyo. Kakati bw'atyo naye n'agamba nti military court okubeera nga ekwasaganya ensonga z'aba civilians ekyo kiri unconstitutional. Kale bw'atyo General Museveni n'avaayo ye n'atuwa
ate ensala ye eyasembyeyo ndowooza wayinza okubaawo ensala endala esukka ku ekyo kuba yagambye nti abalamuzi si be bafuga Uganda efugibwa bantu. Bayitha waawo mulina okwegendereza ekintu ekyo ntera okukibagamba nti bwe kijja ku ekyo kye baagala okubeera nga bayisaawo oba nga balina kye baagala okuyisaawo awo boogera ku bantu nti Uganda efugibwa bantu. Naye bwe babanga bali wali basagula awo abantu babeerabira. Mujjukira Muhoozi yatugamba nti wano mu Uganda gwe civilian toligenda kulaba ku buyinza nti otuleko mu ntebe y'obwa president. Nedda gayina kuba magye. Kati Museveni atugamba nti Uganda efugibwa balamuzi efugibwa bantu. Kati olwo ajja gye tuli. Kati naffe olwo ne tugamba munnange ye munnange naye bali be boogera. Ne nkubuuza nti Muhoozi ne Museveni enjawulo ki? Njawulo ki kuba oli yamuzaala n'amutuma erinnya nga amuzadde kuwoolera. Era nkugamba yajja okuwoolera nti buli yamukola ekikyamu yasaggula yakola ki yamaliriza nti yayitamu n'ajja eggaali ye. Era ndowooza mulabye abaana bawambiddwa, abaana battiddwa, abaana basibiddwa, abaana batulugunyiziddwa, abaana kugambye ebyo byonna biri wansi waani? Wansi w'omuwoolezi gwe baazaala okuwoolera. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo eyo tuveeyo naye Betty Kamya ono yeeweredde aba Uganda Land Commission Department agambye nti agenda kubakwasa omukono ogw'ekyuma era bubakeeredde. Inspector General of Government IGG Betty Kamya bw'atyo atongozza okunoonyereza mu bigambibwa nti waliyo obufere naddala mu kusasula abantu ab'empewo era nga abakikola beba officials mu Uganda Land Commission ULC. Kakati bino byonna munnange mu ngeri y'okutwewuunyisa nga biva mu nkuubo za gavumenti era nga bino bitambulira wamu n'obuli bw'enguzi n'obulyake n'obukenuzi mu komishoni eno wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala. Kati okusinziira ku Kamya agamba nti okuyingira mu nsonga eno kiddirira ripooti zaafunye nti waliyo omusimbi omungi ennyo ogw'eggwanga lino ogw'omuwa omusolo ogusasulwa abantu ab'empewo ghost land under the guise of compensations and acquisitions. Nti omusimbi ogwo gusasulwa abantu abataliiyo kwegamba nti mu kuliyirira abantu katugeze gavumenti eyagala kuyisaawo oluguudo ku ttaka lyo tebalina okuliyirira. Kati waliwo abantu ab'empewo be bateekamu awo makkati okugezaako okufuna ettaka eryo n'okuliyirira. Bateekawo abantu ab'empewo ne babasasula naye nga be beesasula. Kakati era Betty Kamya atugambye nti enkozesa obubi eya ssente y'omuwi w'omusolo eno erina okubeera nga ekolwako bonna mbiru era abo bonna munnange abanaasangibwa ng'ekitimba kibakwata kitegeeza munnange bagenda kubeera nga bavunaanibwa mu mateeka ewatali yadde okwewolereza. Uganda Land Commission eno yakwasibwa omulimu ogw'okubeera ng'ekwasaganya ettaka lya gavumenti era ebadde eyogerwako mu myaka egiyise nti eriyo obuli bw'enguzi n'obubbi n'obufere. Kakati munnange okusinziira ku kiriwo kati kino kiyinza okuba nga kigenda kukyusa ndowooza ebyafaayo era ng'okunoonyereza kugenda kuba kukolebwa mu ngeri gye bakolamu ssente empitirivu. Bakola biliyoni na biliyoni ze basasula ba individuals be bagamba nti nno bano gavumenti eba etutte ettaka lyabwe naye nga tebaliiyo bampewo nga tebaliiyo. Betty Kamya bw'atyo akakasizza n'atugaa nti IGG alina commitment ey'amaanyi okubeera nga bano bonna
public officials abaholdinga accountable balina okubeera nga bavunaanibwa. Era n'aga nti bagenda kuba bagoberera, bagenda kuba banoonyereza ku musimbi ogwo gwonna gwonna, era tewali muntu yenna agenda kusangibwa mu mbeera oba mu vyo gino agenda kutaasibwa, tewali. Kakati munnange bino byonna weebiri newankubadde abantu bagamba nti abo be boonoona erinnya lya Museveni, naye abo era bakolera Museveni kubanga yalemedde mu buyinza, abantu ne bagafuula ng'amaka gaabwe. Naye kennyini ino zamumulaba engeri gy'avulugamu amateeka, yataagala kuwa bantu beyiro, yataagala kukola atya, gy'obeera Uganda bakola ki? Baagimulaamira. Nti munnange veeri gujje Bannayuganda obeekakatikeko obateekeko bino na biri.